genze n'onyumya ku bantu abeekolera mu Nnyonyi omwo. Okay. Mu bufunze abeezinira mu Nnyonyi. Kwegamba oli ajja ne girlfriend we ne banywamu oba abamu beekwanira okwo ku Nnyonyi. Bendabyeko bajja ne girlfriend we nga bavudde mu holidays. Waliwo ezo routes ezimanyikiddwa eza holidays ezo. Holiday destinations ezo kati baba bavuddeyo bava mu honeymoon oba bavaayo for holidays. So basanga otandikirawo balaba nga beekutte, you know, like when they are boarding batuukaawo bwe batuula ffe tetulina buzibu. We are okay with that. But sometimes we bajjako amataala like mu Nnyonyi nga bantawa yakwebaka. Munnange olaba omukyala ng'ali waggulu w'omusajja mu Nnyonyi nga yeebisse blankets ng'amutuddeko amutuddeko ali awo yenyenyanyenya akola ebintuntu. So obviously sometimes omuntu omulala oba abaliraanye yatuyita n'abagamba nti bano baleka beekola. Waliwo ekiri wano ate waliwo abaana. Jukira wabeerawo abaana sometimes. So tusooka ne twetegeeza tetumala gagenda ne tulaba kye bakola. Like tusooka ne twetegeeza ddala kiki twagala kutegeera evidence. Like really. So sometimes obeera mu bya serious biki. Ne mulaba blanket nga yenyenyeti. Obviously omuntu omukulu boolaba bali mukola ki? Mu kwekola. Kati bwe mubakwata ne mubagamba kati bo babagamba batya? Tubagamba munaye nyabo sebo ekyo tekikirizibwa wano. Mulindeeko mpaka munalandinga. Era tulina abaana era wano environment eno si ya bintu bwe bityo. So abamu basooka ne batulina ne tuvaawo ne babiddamu. Waliwo abalina effujjo ne bagamba tetwamaze. Kati abo abamu tubayitira gundi security nga tulandinze. Nagwo musangu. Era baba kuba fine. Ey'okwezinira ku Nnyonyi. Kati bali byonna kugambye aba business class bo abo bali smart nnyo. Aba business class booking a ticket ye ng'alinnye ye Nnyonyi gye nagambye eyo ya Q-Suite. Kati omuntu bw'abeeramu okujjako ng'opipinzeyo nnyo okulaba ekiriyo kizibu nnyo okulaba kyali mu kukola. Kati ayita munne n'amugamba amusemberedde wano jangu. Obviously tulabe you should expect that. Just kubanga Nnyonyi ebeera ne noise so you cannot know what's happening there. Naye kati tuba tuyitaayitamu already still na mu kimugunyu. Gwegamba to keep the low voice. Exactly, of course, yeah. Kakyusuti ako wama nange nakalabanga kigwa. Kakyusuti kanyumira nnyo those things, kali kozi nnyo obeeramu omwo nga ate bangambe ennaku zino mulina ne residence class. Mu Nnyonyi endala, but I haven't really gone like I haven't really okay kama tona gikolamuko. No. Kati ate bana abeekuba akasabbuuni bo musanga wa amazzi nga kati ate abo bebasinga obungi bannange mulekeraawo okwekuba akasabbuuni mu Nnyonyi. Kifaananyi kibi nnyo. Bajja kulekeraawo bagambe. Kifaananyi kibi nnyo kubanga ffe nga abakola mu Nnyonyi sometimes we tuba collecting ezo blankets tulaba ebintu bingi. Era blankets ezo but tulina okukozesa gloves. Okimanyi abeekuba akasabbuuni balabeka bakakubira ku mmwe mwennyini kubanga kirabika abaala b'otumwa munyirira nnyo mulina engeri gye muteekako makeup nange akawala ako kati abakasabbuuni naddala Bassekiganda Ennyonyi webeera mu Bassekiganda bangi be basinga Bassekiganda be baliwa Bassekiganda wamba nnyonnyola ntya Bassekiganda ngamba bano kw'Ennyonyi ng'eriko abaddugavu bangi. Like Africans. Oba kati ate surprisingly African flights tetulisanga mu ebyo nnyo. Zitera kuba za abazungu naye of course it's general for us. Tukitwala nti bakasitoma basobola okusurprising anytime. So blankets ezo tukozesa gloves ne tubanga tujjamu era bakugamba tokozesa ngalozo bakulaba ngokozesa ngalozo bagamba obadde ki oyagala kulwala ojja kukwata mu mazzi g'omuntu.
ate sometimes otuukayo n'olaba n'amazzi awo like that thing that disgusting thing ku blanket nogamba what is this, so that kind of blanket tetulina nagikwata. Kati fe abasaabaze tukirizibwa okwana aba flight attendants okunyumyamu konna mwe n'enkukuba amanda n'enkukwana bannaye mukirizibwa otukwana. Oh, nice. But you need to be smart. Lwaki oba onsika n'onkwata ku kabina? Kubanga nyina ennyonyi gye nali nnyemu nga ngenda olina Istanbul. kukwana mu ngeri ennungi. Flight attendant yanneegomba. Kati waliwo ate wetwegomba ba customers. Omuntu bw'ayingira ola ffenna ne twetunuulira tumanyi koodi yaffe wetulaba omusajja anyirira. Twelaba like twetunuulira ne twenyigamuko ono ye. Kati buli omu ng'ayagala agendeyo gy'ali. Ekitegeeza ku nnyonyi tweseetingenga. Ojenga. Ojenga oyambadde bulungi kati omuntu alina itegeeza ne ku nnyonyi kubaako okwetega. Bw'obanga ddala oyagala flight attendant you can. Kubanga nabo oluusi babeera board baagala ku. By the way, waliwo couples is like muffe. Waliwo abafunye abasajja baabwe mu nnyonyi. Wow. Yes, I know many people. Abafumbiddwa like nga bafunye ba customers mu nnyonyi. It's because your customer are taking a step n'amuyita. N'amugamba onabikidde bulungi naye mu ngeri ennungi not flatting. Bino kwata omuntu touchy no. Nobanga olinga gundi pervert. Like that. So you have to be very smart. Naffe twagala tuwa respect. Bw'oba onkwana ndagaako nti ompa respect. Keeping your boundary. Bwe mankwagadde engeri gy'oyogeramu like the way you speak maybe ojja kubeera ne chances. Ekitegeeza temulinayo tteeka libagana kuwa customer number. Tebatukiriza actually kyenyinza okugamba technically tebatukiriza naye oli muntu olina kuba smart. Sobola okugiwandiika n'omuleetera ka juice. N'omuleetera juice oba no you can do something about it. Flight attendant alabika yali yanneegombye kuba nali eyo mu economy. Ndowooza tebakkiriza nnyo bantu ba mu economy kubawa nnyo byakunywa naye yali alina engeri gyampaamu ebyokunywa nga mpeera kumukumu. Yali muzungu naye nga mpeera kumukumu. Nga mpeera mugamba I need vodka. Jjukira eno economy bakuwa kagumu. Aleka yakwagala. Kati nga ndeetera busatu. Kati awo Rich naawe oshutingira shots zo. Nali fala. Naawe. Nali kyali fala. Anyway, engeri gy'obinyumizamu. Bannaye mubeere free mu nnyonyi temubeeraawo nga tuli ba strangers. Mwogereko naffe twagala kwogerako nammwe. Kituufu. Temubeera nnyo serious. Kati akatalekeka akasembayo tukyalina tugenda kukola parts endala. Yes. Tukoleko ne live. Akasembayo wano we mubeera nga mutambula ku airport mubeera serious nnyo. Nga musika obubbaga bwammwe obwo entambula bagibasomesa oba but training okutambula mu bantu oba airports. So training is part of that training ebeera mu under grooming. Bakugamba otambuleko for like some distance otambule nga budda otambule so bakulabe ne bakutereezaamu ne bagamba no olina okutambula buti catwalk not just nice. Thank you so much. So demo introducing my name is Anyait. You can follow me as well, please. Follow me on Anyait Inspiration on Facebook. And also Banange abantu b'ekiteezi e Uganda. Kampala. Abantu b'e Uganda Kampala nina motel awo ekiteezi. Obranchingira Mpererwe n'okwata ekikubo ekigenda ekiteezi. Waliwo akasenta bakayita Kabaga. Awo nateekawo ebbaala nateekawo motel tulina accommodations restaurants bars tufumba n'emmere ey'emikolo bannange please twagala tutuukirireko ntuukirira ku inbox tukola ebintu ebyenjawulo tuleeta n'abayimbi n'abo abaagala okuhostinga shows mu kifo ekyo jangu nkuwe ekifo so wano kikubeera bwereere depends on how you talk to me so mbadde mbasaba mutukubireko maybe on this number 0702 040680 plus 256 702 040680. That's my motel. The motel name is called All In Motel. Area Ochitezi.
ngenda kujja nange nkuwagire ngenda genda. Thank you so much. Ngenda genda Uganda so nja kujjaawo ntuuleko motel erimu vibe bwe oyagala ononya lodging accommodation jangu ntuukirira nja kubookingira room ompagireko nange bannange ebitanda birungi mwina amazzi agookya amazzi agookya weegala ebitanda birungi tebiwogana tebireekaana okujja n'omuntu ekitanda kijira asi ebyo ebintu byateerera kati so tulinawo tufumba n'emmere ey'emikolo oba olina omukolo gwo tusobola okufumbira emmere ne tugireeta oba outside catering like that. Engeri gy'ompadde ka interview kana ate kabadde interesting. Yes. Nja teekako ennamba yo teekeko n'erinnya lya motel all in motel Kabaga awo wenyini ku petrol station wezikyukira emmotoka awo we wali motel yange. Neyanziza nnyo Martha. Thank you. Tukole ku live tunyumye ne ku bantu in real time. Please. Nice.